nga tonnavaayo kukaaba weweefuddeko otya bwe tunaava kwogwo omutendera bannaffe bano ti amasomero kuba kyemmanyi ku disitulikiti eyo buli mwaka wabeerayo kyebagamba nti gundi ekyogamba nti bajeti ya disitulikiti baba balina bajeti ngakola luguudo lwaki terwakolebwa ebyo tujja binoonyaako naye nze siteepu esooka gyenjagala yeeno tusome ffenna tutegere nti gala tunnakaaba kino kiteredde bwe kiba kiteredde tukaabe kino bwe tuba ku disitulikiti bajeti efuluma tulina baminisita ab'amasomero tulina baminisita ab'engulu ku disitulikiti bwe baba babalonze bakola ki emyaka 5 mingi tosobola vayo nga tulina kintu kyokoleddeko bantu ba kitundu kyo oba kitegeera so kyoba olaba abazira alina kyagambye nti waliwo omuntu ajja nga azze mulumirirwa kitundu kye kwe yakulira ne wabeera wajja nti azze kukola ssente ne wabeera wajja nti azze kwonoona kalulu ne wabeera wajja nti azze kukola kiruno ne wabeera wajja nti azze kukola kiruno kyetutasooka kutegeera ku muntu aba yeesimbyewo wabula nze abantu beewaffe baleme kunnyoma nti ndi mukyala oba akyali mwana muto nga badde mu basajja nayenjagala nnyo ebintu okubeera nga mbeera nnyo mu basajja baangu bano okula nabyo sports bagamba wa basajja tuli kati bana waliyo wano waliyo wa DP waliyo wa independent nange muli bana tuli mu nsiige fena twewandiisa tukwendeza buwanguzi jowe wangise ekitundu kyo ekyajinja ndibona ekitundu ekyo kinene kiri mu Bugende kyaba mu Mafubira kyaba mu Nibudombe biki byoli kuteekateeka okukolera abantu baifa nga nize mwene kubanga ze nandi mulonzi baba ndi mulonzi baba ni hajjati yana mulonzi we hajjati ono ni hajjati owange hajjati ono twayogerera wembere kali kutuukira betidde nti oli mulonzi wange aye kirungi ino nti twagayina olunaku lwaleero ekisooka mu kusooka Jinja North eno ekifo kino kye tuli kuyitamu ekya State Council Jinja Northern Division niyinza okuba nti kiyaka kuba babenga baleeta bakansala buli gombola nga lireeta ki Mugembe ngereeta kansala ku City Mafubira yaleeta kansala ku City Nibutondo yaleeta kansala ku City kati kuluno bagayise tulireeta kansala ati mulala tuli otiemu mulamba kuba M21 ni akalu nze wendi kunoonya ni division mayor walikola ki constituency number ate nze ndifuna na musaala wembanga mbise MP omusaada wa nze wendi mayor wa division 1 no kati ekintu kino wetwafuna City negwanize nti kubanze Mafubira ndi muzaale wa Butiki Mataala n'ekyalo kyenkwaku omuluko gwe Bwenda mu Mafubira Jinja Northern Division amala n'asengesa Kabusolo ewange wekuzeeki wentyaime era byonna muki musigala nga mu Mafubira mulalo kati wetwalonda bakansala bali omulundi guno twasooka nga mulala navayo n'atandika okwegwaniza entebe yoti omwaka ogwo ekisande ekira kwatula mukaaga ndikwenda okola kyokiikira abantu abye Mafubira nga kyendi kulingira kyokka nga mbaze Mafubira butiwe amawulire wegaida nti bana kati ekintu kigeerye ojja kuyida ojja atwala constituency yono ba division yona abandi abaali ndowooza bakyenzi abandi balumukamu bakivamba nati bakisobola nze nakuba nti ekirooto kyange kisobola akola ki kukiyita lwakubanga bongeri kwa amagombola galagandi abiri nina okulemera ku kintu kyendikwenda kuba nakitandika nga nkyenda ate nze okuyingira ensonga tinedde ebyobufuzi buno obwa City Council tinekyo kyonka nti kyendikwenda nti wemba nkifunye nkomaawo nze target yange enene ino oba ekirooto kyange kinene ino okusinga ku kifo kino kyendikola ki kyendikwenda tibasobola kunkuba kuba ndije nga amazeeko so nakuba nti ekisooka mu Jinja Northern Division mwendidye mwenzaalibwa mwendi kuwangalira mwenkuliire era mwensomeire twagamu ku masomero nasomera ku Jinja Northern Division katugeze natandikira waifu mu kyalo Butiki Primary School bwe natandika osomera mu Jinja Northern Division mweno munasomera ku St John's SS wa Kitaka nasomerayo mali navayo najja mu bitundu ki ebindi
kyova obona numirwa ino omuntu avaayo yajja aweereza abantu egyaviira balaza ono akolera ku NBS wano muki mwidinda aye bwe yatuuka okwenda obukulembeze yalumukirawa waibwe Kasokwe muganda wange Dennis alikolera wano mwidinda bwe yatuuka okwenda obukulembeze yategera nti abantu ab'ekinu balina okola ki nekirala nina mbaziira yena alikolera wano mwidinda we yatuusa okwenda obukulembeze ategeire ki nti abakuweereza ayenda waka ninze nkolera wano mwidinda mbeire ikange emyaka mingi nkoleireyo bwe natuuka okwidda mu bukulembeze nako balina kwira mu Jinja Northern Division abandi bakuba ngayo wangalire no muno mutawuni lwaki tuwesimbawo wano iganga obeireyo ino lwaki tojjawa iganga n'abakoba kino kyendi kwidda mutiri kwidda nti ndi kwenda akola sente oba ndi kunoonya mulimo kuba ndi mukozi eryo weekola aye ndi kwenda ndirizeeko abantu bange abanguza bena wangaliramu ekyo nga nkivire kwombuza ekibuuzo wakuba oti ogufunga kuba onaakola otya ekisooka nze nina ebiruubirirwa byange bingi okwidda okuweereza abantu bange ba Jinja Northern Division abalonzi nga bwenkyogeire ku nti nze nsobola okujja ku lumbe oba tugira oziika aye nga ni MPADye kati abantu abandi abalonzi abandi baida bakikonfyuzinga alonza ati nze wendi kunoonya akalulu walala ni MP aga ni MP waife nti twena tuli ku level ki tuli ku level ndala aye nga kansala balaza watamu okyogeire kwano akoti watamu emiliyoni n'ekitundu ayo ndimu ojafuna musala kyo osasula omusala gwona ku kifo kyolijja tosasula n'enusu gatya kalawe za katoto n'akaako otyeime ku bakuwayo ku emitwalo 3 mitwalo 5 tolijjafuna musala ayo watamu sente ayo nda kujja mu bantu eyo bakuba ekimuna oli kwenda bukulembeze soko otuteemu ayo soko ile wakoti muli kwenda abatemu sente muloza njafuna sente imeka ninze kyendi kusaawe bwabana ifipala abandi nga ba MP otegeera nti balijja kungula sente kawera okitegeera but nze kati ndi kulingira ekintu kino nti ezira gwira lunga zaki ngaza maani kati nzwe mbandi byokwereza abantu bange of course ninzo okuba nzira sente isobola akola bintu binene ayi ndikulingira ebintu bingi tulina ensonga esooka nti ebitongole byanakyo ebisinga obungi biviireyo byagema ku nsonga ya omwana ow'obuwala era owulire ebitongole ebivaayo bingi byogera ku mwana ow'obuwala tulina okola kyomuteekerateekera omwana ow'obuwala tulina omukola tuti beerabira omwana ow'obulenzi nti omwana ow'obulenzi gwomutaliigemaku najja omalafu awase omwana ow'obuwala oli gwomutesiteesa obulungi era kijja kwira mu mbeera ere nti omwana ow'obuwala gwe mugemyeko obulungi gwomutesiteesa obulungi ali ere mukyala ali kutema ebikaado ali mukyala ali mu mbeera embi buti nina ebitongole okukosa ntyenda kuba nga biriviiringa ku wano saawa eno kuba kumpewo aye nina ebitongole ebyendawulo era balina ekintu kye bantaamu n'ategeera nti abantu abwe masika n'abaleeta owaife eno wansi mu byalo basobola okuyamba aye ng'ensonga y'eno gye bali kutambuliramu yakugema ku mwana w'obulenzi omwana w'obulenzi bamutwere bati ali wansi mu kyalo omwana eyava mu isomero nga tamaze kusoma ali eyo aye nga yandyenze okubaako nekyaba omwana bamugemyeko bati nina ebitongole ebyo tusobola byogera saawa eno bati mu kiseera ekituufu ndakola ki ndakikobera abantu nina bendigemagana nabo tubone nga tusobola okugemako omwana ow'obulenzi yena aveeyo kuba abaana abobuwala bamugemyeko inayo ow'obulenzi bamulebulire kati agabaka gaba mafu kiro ekindi tulina wiikini tulina obuzibu bulala bukulembeze nti kati ng'oife mu Jinja Northern Division tulina meeya twaba ni MP twaba ni bakansala ngaife n'abakulembeze paka wansi eno kuki ku byalo aye ebitundu byaife n'ebindi bidemya okulaakulana olw'ensonga nti abakulembeze abo bazza nkolagana ebaawo nze bwe mba nga ndikolagana ni MP n'akolagana ni meeya n'akolagana n'ole ekitundu kyaife kisobola okulaakulana seeti abantu bakinsubiremu nze mwene ndakuyiwawo omubiri mbone nga nsobola okugayita abakulembeze mu kitundu kyaife kya Jinja Northern Division tubone nga abantu bona basobola okufunamu ze kyentasobola akola nga MP
asobola okikola amutuukirira amukuba ati muna tukoleire kyabantu baife kye tasobola akola aye nga buvunaanyizibwa bwa division mayor mulumba mu office nti mayor olina obuvunaanyizibwa bwokola ki naye tikirikola ki tikirikole tukoze tutya si ekyo bakinsuubiremu yesebo balazi abataka b'ekasokola kusuubire mu ki biki byoteeseteese oba manifesto eyo eryete manifesto yange gyali ngirayo kusavisi erivale okugeza ewaffe mu kyalo ebyendagire serikali yansi akasokosa bukaawo nti neri amasomero ngamaani saidi kompyuta efaanana ngaofiire ku kyamasomero enguudo twasenza ekyuma nkyayo ebiguudo bibi abataka tibaidi ekyuma wekida mu kitundu waliwo memorandum of understanding esente tugyawa mulimu gwa kansala gakubuuza ku district fine tulina factory nkyayo ng'eigombolola lifuna ku sente mmeka obusente bwebuli mukola ki kukola enguudo kasokosa bugaawo nti eri next ku town council katrading center kaife kwenda mu public toilet nga gyolowaako bye kasokosa bugaawo nti neigoloza nti nziramu ku kitongole kyekibasigawo nti bwoba bange meisa obukulembeze sinasobola okulodingayo ekibiina oba enorganization nagitwala yatandika okusensitizinga ku bantu ab'endawulo basinzira ku mikwano gy'ozimbye ekindi ogire wayogera ku byokusoma abazaire abandi mu byalo eyo bo balina engombeeko banti abaana bamusebe era kasaba mala kubatwala ku isomero kasuubira president Museveni naide okola ku bya uniform naide okola ku byokulya bitabo bayiro buli kimu bw'ovaayo n'oyogera ng'omukulembeze ate bakukyawa ojyakyewaloti bakali mu byensoma muno onaaba ng'onaatundula omwana obulungi atwagulira baakubanga nti amaziro galina olina oba kuwomezayo kwabaako omusomesa buti wano omukulembeze weiddamu oba wokuna nti iwoba coordinator omuwundiwundi ow'abantu ntojja kukwetanga enkungaana oyogere n'abazaire obaliise ebirungi ebyokusoma nti wenze nguli kyasoma kyandigala kyandaganya okusenaye oba tosomye tosobola kuva eyo n'ekirala naye okugattako ku kikye bannanga tukize tugaana fenafena katonda tolakulidde fenafena era ne baganda bange bano betwesimbe tulina okumanya nti abantu betugenda okukulembera bali different olwebigambo ebikwetaaga kozesa naye nga byebituufu mulimu abategeera n'abo zinampa wengwa so olina okumanya nti ninamu benja okunyonyola jja okutuukinga ategeere mene eno omwana wange bw'anaakula n'asoma agenda gasa gavumenti nnyo oba agenda singa gasanze ng'omuzadde eyakeera ku makya nemuzaala so abo abanaagaananga tetujja basibamu muduwanga mbuzi kubatwala ku ttale naye era temujja vaamu mu 10 abajogamba naye omukulembeze waffe balaza kyatugamba katwekwate ng'abazadde abaana baffe babeere mu ssomero mbawa ekyokubalira wenatandikawo eitendekero eby'ebyomumutwe Skilling center ngezizaku bingi okutunga ebyambalo okutunga ensawo nayedooni gunonirira entunga era ngulindidye nibula obundi niyo wandikire ntungira ladire design nebyo so ebintu bino nabyega nabikompaino ino ngaabazungu ate babyenda nakuba nti singa mbita mu bantu abeewange ife tuli kumpi ni Bujagaali tuli kumpi ni Source of the Nile mu bigobero tulina hotels enene Abakali mutera okujja mu workshop tobonanga yagaana we baataaka kuluni nga kaliwo tikaduka naye watunda bintu ebya craft naleeta embeera eyo aye nembereire abantu ninawo oku aye nga beenina omuwendo tina ogwo gwe nali nsuubira okuba nga buli kyalo wakiri kirese abantu oti 20
ekitone ino mugemere galala ku nsonga eyo. tugemere walala ndidi nti nimwe mbatusomesa mwana muwala eriyo abavubuka kuba nti era bani ku mutimbagano naabo n'abavubuka n'abasaada abakulu ab'envu nga bali kutunga ebintu ebyo nakuba nti kankireete mafubira weenyonata aye nina contacts abantu bava kumbali kabiri singa n'abakirimu omugaso era nina bangi bati era buli wenja ndi kubanga mulanga banamwidde ekintu kyaweza abasomi banamwidde anti bwe tekayiwa obuvunaanyizibwa bukayi bwakutambula ndukundu era nja atambula numba kunumba kuba nali ku lukiiko lwa ssentebe ow'ekyalo omwensula amuba nkyamaani ebigemagana n'enkulaakulana y'ekyalo tujja kigemya maanyi tufaanane ku miti amaanyi eyali owerwengo eyakuba kwetuwa kiba kyetaaga tinda kwagana mwana muwala wakanga atya katugeze bano babeeta batya ba teenage mothers ati yaimaawo yakosebwa mu mbeera ya fiizi akantu kano akalukira nze kano kasookedde tutyano wano kaba kaweerera kaba kaweere ngayingiza siringi kano nkatonda emitwalo ebiri bukyatyamaano kaba kabweyire so ntunga buli kala buli design n'abutaawo twefe kubeeno era nze ng'omukulembeze nkyenumiririzaamu nkaali basaba ssente mbasomekeza bwereere n'abakoba nze nenda omuntu akoba ati amagezi gano nagatoola mu kansala wange kubanga asigala nga yeena agagabira kuba iwe bw'oyega ojja kugabira ku ow'ekimu yeena omukubo timuna naye ganeeyo omukyala neyandegesa bumu nze lwaki ekutoola ku ssente naye obadde okimanyi ate bw'onaatuuka akaseera ng'ennaaba nejjuze requirement equipment zikola ebintu bino kuba eri temutwalayo bikoola oyo bw'anaatuuka ekiseera ekigamba nti kakatikwateyako akasente akagula equipment ate awo we bajja okuvaayo bagambe lwaki atusaba ssente bw'oba oyide wange ekyo kyo nkiranga bw'oba oyide wange edigula ebijja okozesebwa dido ogwange gwakukwegesa tutyamaawo twategeera nti tujja kumala 2 hours litumala okuba nga tutairewo okukyetutaawo then tugolole tulimu era ndikwongera abakoola n'abantu baffe abali kuwa abantu ali eyali interested ali ku mutimbagano guno ku muntu w'abantu aide oba oli mu nsi ki oba oli munakenya oba oli kampala mwena abali buti bonna ebintu bino mwide mu byego kajati wali mu kanso eneri kufundikira ebewaku biki byemwaleka nga muteeseteese okubona nti mukola era byolikwenda okuba ti singa abataka bange bayiramu bampa obuvunaanizo byendikwenda kukola ekisookera irala netwaleka abateeseteese okola ongera maanyi mu byendegeresa era nga biyamba ekitundu kyo ongera maanyi mu byendegeresa nti amasomero agazira byetaaga bitya oyinza okwagana n'essomero lizira tooyi ekyo kyetaaga era ekyomukisa omulungi nti amasomero agasinga twali tugataire ku n'amalwaliro aye nga waliwo awasigalire tulina essomero lyaffe lya Kimasa primary eryo lyakosebwa standard gauge railway aye sente daida diri ku akawunti eya division tiri signatory sente daida diri ku akawunti eya division kiri ekimu ku ebyo byetukaali twaliteekateeka nga twenaliirewo kuba balijalimenawo abantu basenguka mu kyalo aye olwokuba nti abaana bano bakaaliifuna bibiina biyanka n'okuba nti basomenga standard gauge railway bwenaatandikira omulimu gwayo n'essomero linaabaliweera okuzimbibwa so ekyo kiri ekimu ku ebyo byetukaali kumaliriza ensonga eyindi enguudo daifembi waire eng'edindi twadirimamu aye era tineera ediri ku mutindo ogwa site kino ntera ino ekikobera abantu nti nze hajja titibeeda sente nsawo ninkulimba nti njalima be era omukulembeze ali kwidda n'akuba nze njasembeza obutale nzimba oba omulembe nze njaleeta eddwaliro nditole ku health center 2 ndyongereyo tininze nzengo kanso biteeso bya kanso mwetubisa so
ebyo ebintu emirimu gyaffe gyonna gyonna nga bwe gibagita tukagitambuza era niye buviireko twatyamu mu executive twataamu enguudo egirina okulimirwa okwida okwewandiisa obuyaaka tikitegeeza nti kanso obulwadde omereza emirimu bikajja mu maiso n'emirimu kuba tukaali mu bukulembeze tukaali mu buweereza paka nga ekisanda kiweddeku aye kikaali kuwaaku kale nongera okuba abantu nti bongere okuntaamu obwesi twiguse ebyo ebikaali then tulinayo okusoomooza okundi okw'abanaife abaakosebwa era standard gegirwewo bebajja ne balimba kati bakansala n'ababalemesa obawa ssente abali mu ntobazi akumusigiti emafubira so ensonga eyo yoona eri emu ku nsonga edikanunya obwongo aye ekyomukisa omulungi twajewa RCC twatwalayo okwemulugunya okw'abantu era ali kitambuza ze nakinkola bulungi nga nkatambulira walala mu mbeera eyo okulondoola okutegeera abantu bange bano bafunye batya mu ngeri etabakosa ali kwenda obwakansala bwekino okubye mwene ntya eyaliku ali kweyongerayo naye wakuba oti kankole ki kantandikiraawo buti kiki kyoli kwenda kyoli kubona nga mwino tiyakikola kuba yakireka nga akikozeeku oli kwenda okutandikira n'enteekateeka dodo olina dodo oli kwenda okubona nti okola kisobola okuba nga kigasa abataka b'ekino okusookera irala abantu ab'ekino kyentesitesi netuboneka nti omuluka gwaife kubaaku n'engeri gyekukyuka okufaanana ku miruka egindi egitulireyo nga tuyita mu mpeereza kyetweta service delivery kubanga kansala taba na sente eti dirijakola kintu gundi era ole bw'aba tingaali kwenda bwa kansala ku disitulikiti muluka obukulembeze bwona bwona generali twena gavumenti neyatuwa ebintu twatuusa eri abantu baife okuniko tweta okusaka obanga wekiba tekiviire mu gavumenti ngambisa mu mikwano gyange nasakawo kyensase nakireeta kyendikoyemba abantu ab'ekino kiri kirala nti omuntu anakulembera nakyusa ekitundu omubonerawo era engeri abantu abandi abakuba nti oyaba idinda anatuweerezanga atya ngaaye ng'oluusi ntera okwogera n'abalonzi bange naga nti eziramu zaire yenaye naasomesa omwana ng'ali kwendako omwana amaze okusoma leeta empapula tutereke mu keesi tukityama wano tulime buli muzaire asomesa ayenda omwana we gwali okusomesa abeeku niwe watuuka abeeku bulungi ife eno tunatwida kuno nayo kawoko ng'omuzaire we yandisomesa nakati omwana wange oyo buti alikola mu Jinja Main Hospital alikola ku Busoga wano twena abaife kyebansabiriranga era twiddayo okukola mikwano ova obona nti gituwanirira okujja okuweereza abantu gyetuva kyetweta social capital kitegeera bulungi omutulu bwakulembera batulu beine ate batuuka bamaliriza bagwire mu kiina ezabonako ti gundi ono tuba naye ku kyalo kuno tusiba naye kwetulya emiyembe kwetulya ffene atukulembere faini asobola okulembera aye service delivery oba empeereza esobola okutuuka ng'omuntu aviire ku kyalo najjako abantu abandi wetulowooza nti asobola okufunayo connection ekintu ekyokubiri nakamala emyaka 8 mu mawulire okuva omwaka gwe 2018 okutuusa n'olunaku olwaleero wendikwogera ndidye nga nkola amawulire ga kanso ndidye nga nkola amawulire mu city ndidye nga nkola amawulire mu Magombolola kanso dangombolola yendi kujja okukiika ndidi buli kimu ekibaayo nategeera nti kino wetuba tuli kukyenda sobola okutuukira mu ofiisi ya gundi buli kino wetuba tuli kukyetaaga sobola okutuukirira chairman w'Igombolola so ekyo kyona kyanongera experience nti nwankubeera ekibeire mu kanso aye nsobola okutegeera kutya bwe bitambula
nze muluka gwange ndi muna amasomero aga gavumenti. Omulimu gwange kansala n'okubona nti essomero lya kino primary school abasomesa balimu abeetaagisa, essomero lya kino abaana bali kulya, bwaba tebali kulya olwo nitwogere n'abazaire bakole ki, baleeta emmere kubanga obuvunaanyizibwa bwaibwe. Gavumenti wewaterese bweyamu bwe yasuubiza obwa UPE akasente keetiraku abazaire, awo ni wetuviira tukaa nti abakulembeze tukola ki okuyambaku abantu baibwe. Twawandiika obubaka bwajja mu ofiisi ya DEO olwo ni asobola okuba nga abongera nti essomero gundi taamu eno tibafunye buyambi bwa UPE gavumenti bwe yakola ki, bwe yasuubiza. Ndinairwali lala mu muluko gw'ekino erya kino ery'ettentatu eri ku mutendera gwayo ettentatu. Buvunaanyizibwa bwaife abakulembeze aba baterebwa mu kitundu okutegeera nti obulezi bwidye butini kalona akasera buli abaire alwala ajeewa obulezi buwoirewo nibaani bekigemaku tuwandiikire gwekigemaku obulezi bukole ki, butuuke. Aye ebyo byona oba ti ng'olonza omukulembeze nga tasobola kutuusaako then otuusa okutomera okuwulira nga ati ate kairi obulezi buzirayo, aye nga n'omukulembeze yena ali kubabuuza ati tukoze tutya, tali kusobola kulondoola. So tulonda omuntu anaasobola okutuusa obuweereza n'okukyusa ebitundu byaife, kuba ekitundu buli ekibaawo omwaka guno kiri walala, omwaka ogwida kiri walala, mutuuka n'okulowooza nti ekyalo kino baakiroga tekikulambula tekiva mu kifo. So nze kyensuubiza abantu ab'ekino kiri kirala kusaka kutuusa biduubo mu kanso nakuba kulembera bulungi.